أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange mwena bebitibwa nsaba munzikirize mbudakiiko obufunda tutunuulireko kye tuyita ziyaratul kubur okulambula abafu baffe okulambula ebilimbo okulambula entaana ne tubasomera ziyara ofuna bulungi ne tubasabira dua katonda abeere nga abaddiramu abasaasire abamu basiraamu abawahab oba abasalafu bakiyita haramu okutambula ogenda okulambula omufuuwo ku ziyaratul kubur n'omusomera dua bagamba nti tekikkirizibwa nfuna bulungi nsaba nfune bulungi muganda wange w'ekitiibwa abawahabu twabatunuulira nsaba nfune bulungi muganda wange w'ekitiibwa baganda baffe abawahabu Sheikh Muhammad Abdul Wahab wajjanga we twalaba ye alina ebintu bye yatandikanga ye nfuna bulungi kati nga maulid nti gali bidi gali haramu okulambula entaana nti kiri haramu okola maulid nti kiri haramu okola tahali talakaini nti kiri haramu n'ebirala twagamba mu kusooka nti ekigambo kyonna we kibanga kikontagana ne Quran tukireka ku mabbali ne tugenda ne Quran ne hadisi ofuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa ekibuuzo kiri nti tulinako aya yonna eyogera ku ziyaratul kubur okulambula entaana aya tuzirina nyingi naye nga tunaba kutuukawo kituteekeddwa okutegeera kiri kimu baganda bange kituteekeddwa okutegeera kiri kimu nti buli w'olambula zino entaana omutima gwo gutukula buli w'otunuulira limbo ofumiitiriza n'ogamba nti nange lulibeera lunaku lumu nga ngenze gye bali nti nange lulibeera lunaku lumu nga ngenze maama wange gyali taata wange omwana wange yanfaako okitegeera obanga obadde togaba toyamba banno n'otandika okuyamba nekikujja nnyo okubeera nga weekutte ku duniya because duniya eri temporary eggwawo akadde konna tufa n'olwekyo buli wetukola gino emirimu okulambula entaana tekituyamba buyambi nti tufuna empeera nga tusabidde bannaffe naye ate kitutukuza naffe emitima n'ofumiitiriza nti bano bannange baali balamu ne kati lwaki naawe baliwa n'olwekyo ekikolwa bwe kiti in case kirimu essomo tekibeera haramu oba bidia mu surati tauba aya 84 Allah subhanahu wa ta'ala mu surati tauba aya 84 Allah subhanahu wa ta'ala banga yogera kwene ensonga agamba nti wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi Allah subhanahu wa ta'ala mu surati tauba aya 84 agamba nti tokkirizibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama okubeera ng'osabira omunanfuusi aya ekwatagana ku munanfuusi era abavunyuzi ba Qur'ani bonna bakyegattako nti aya ekwatagana ku bananfuusi ofuna bulungi bananfuusi n'emiteeko emirala nti simanyi bashiri ku biki tokkirizibwa kubeera ng'okola ki obasaalira woba okuyimirira ku ntaana zaabwe ng'obasabira dduwa kye tuyita ziyara kiba kitegeeza nti eno aya weba etegeeza nti bananfuusi omuntu afa nga mukkiriza kiba kitegeeza nti Katonda akkiriza okubeera ng'omulambula kuba wano agaanye munanfuusi ofuna bulungi naye omuntu abanga afudde nga mukkiriza tekina buzibu kugenda kumulambula kumusomera dduwa ziyara bibeerera tekina buzibu baganda ffe abasunni tugambye bakikola nga abasunni abashafii abamaliki n'abashia ithna ashara ye musalafu yekka yakikuba era nga yeekwasa eno aya tekwatagana ku bantu bonna etegeeza just bananfuusi n'olwekyo omuntu ebbanga lyamala nga afudde nga mukkiriza osobola okubeera ng'omulambula n'omusomera dduwa nfuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa twagamba nti bannaffe bano buli wobalambula nabo yemmere yaabwe basanyuka hadisi nyingi nga we tuziraba nfuna bulungi we babanga basanyuse twagamba nti bawulira buli kimu mu surati Imran aya 169 paka ku 17 nabo ne batusabira nti Katonda abantu bano abatusabira bongera obuwangazi babeere nga bakyatuyamba nkugambye nti omuntu yenna agaana ekyo omuntu yenna nga yafiirwako omuntu we yandyetaaze okubeera nga amusabira
tulekere bannaffe okubeera nga tubamalamu ssuubi. Tulekere. Twalaba n'okulaba mu Surat al-Hashr aya ey'ekumi nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Abajja oluvannyuma beesabira ne basabira ne bannaabwe abaafa. Aya tegambye nti basabira mu nju mwokka oba ng'omuntu afudde. Kiba kitegeeza nti duwa y'omufu yonna w'ogikolera tina buzibu. Tulekere okola fatwa ezireetera abantu okugwa mu ssuubi ate nga zikuntagana ne Qur'an ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Omuntu afiiddwa mukyala we, afiiddwa kitaawe, muganda we yandyetaaza okubeera nga amuwaako ekirabo ky'edduwa. Gwakyo oyagala okimuggyeko, kale gwe okiyita bbiri agwegaana. Naye munno muleke abeere ng'asabira munne. Era bwe tutyo bwe tulaba ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nti takirinaako buzibu okulambuula abafu. Tulaba wano mu Sahih Ibn Majah volume esooka page 114 inna Rasulallah rakhasa onfuna bulungi fi ziyarati al-qubur. Nabi Muhammad yakikkiriza mu kusooka baali bakiganye because abantu bakikozesanga kifoola nnenge onfuna bulungi abajahiliya period. Wano Nabi Muhammad n'akikkiriza. Wabanga yakikkiriza ku bantu bonna abasajja n'abakazi. Nokyo omukazi wonna wobanga osobola ogendayo n'osabira omufu nga we controllinga nga toli mu kutya toli ki osobola okubeera ng'osabira omuntu wo n'omukolera ziyatul kubur n'omusabira dduwa surati yasin n'ebirala nga wetugenda okubeera nga tukola ki tulaba. Hadisi ey'okubiri kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fi dunya wa tudhakkirukum al-akhirah. Nali mbaganya okulambula entaana z'abafu bammwe naye mubeere nga muzirambula because kino kitujjako because buli we mulambula zino entaana kikujja ku duniya okubeera nga weekutte ku duniya ne kikuleetera okujjukira olunaku lw'enkomerero nga wetulabye mu Sahih Muslim volume eyokusatu page 65 chapter ziyatul kubur. Ne bino ebitabo bina Sahih Muslim, Sahih Bukhari bigamba tebina buzibu. Hadisi nyingi osobola okubeera ng'okebera online ogenda kubeera ng'oziraba. Oli ayinza okumbuza nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yekennyini yakikolako ku muntu we. Mu Sahih Muslim volume eyokusatu page 65 chapter ziyatul kubur waliwo hadisi egamba nti zara nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yalambula entaana ya maama we Amina n'akaaba nnyo kyamuluma onfuna bulungi n'abaali bamwetoolodde ne bakaaba. Tetugamba nti Nabi Muhammad abazadde be baafanga bakafiiri ne buli lw'osomera omufu eno edduwa onfuna bulungi amadaala geeyongerako ag'okubeera obulungi. Ekyo tujja kukitunulira mu misomo egijja nti abazadde ba Nabbi ba Abu Talibi ba Amina ba Abdallah baafanga bakkiriza. Tuve ku ono propaganda atambula mu bantu ne mu hadisi enfu nti baali bakafiiri. Nabi Muhammad abanga ajja kutusomesa anatusomesa atya nga abazadde be ba muliro. Gwolaba kikola sense? Nolwekyo bino kampeyini yaleetebwa ba Bani Umayyad okubeera nga beesitula bagambe nti Abu Sufyan bo baali bakkiriza ate abantu b'enju ya Nabi Muhammad tebaali bakkiriza. Ekirala tulaba abantu bakuba Nabi Muhammad yekka abazadde be naye ate teri sahaba gwe bagamba nti oyo omuzadde we yali mushiriku. Basahaba babaleka ne batagetinga abantu b'enju ya Nabi Muhammad. Nolwekyo bino tubeere nga tetubigoberera sometimes nti abazadde ba Nabbi bafa nga simanyi bashiriku biki kukakanya ekitiibwa kya Nabi Muhammad. Nabi rahmatul alamin n'abazadde be nga wetwalaba kiseeri ebitonde. Nabi Muhammad rahmatul alamin eri ebitonde tekisoboka nti abazadde baafanga bakafiiri. Hadisi endala egamba nti iqra'u yasin ala mautakum. Beera ng'osoma surati yasin eri abafu bammwe. Mubeere nga musoma surati yasin eri abafu bammwe. Nolwekyo ogenda ku ntaana n'omusomera surati yasin, surati al-ikhlas tekirina buzibu. Buli mpeera abeera akola ki agifuna. Nfuna bulungi muganda ng'ekitiibwa. Empeera zonna bazifuna. Olwokutaano oba olunaku lwali free kiba kinyina ogenda n'obasabira dduwa basigala bafunamu. Nga we tugambye nti n'abakyala tekirina buzibu okukola ziyara
okulambula abafu baffe tulaba wano Fatima Zahra alayhi salam yalambulanga kojjawe Hamza ofuna bulungi buli lwakutaano kawungezi ka lwakutaano osobola okukisanga mweno ekitabo ky'Abaganda ffe Abasunni al-Hakim Mustadraka al-Sahihain volume esooka page 377. Nolwekyo ne wano n'obeerawo ekibuuzo mbu ate okuzimba ku ntaana kiri haramu kuba abasalafu bakiharamisa ne bagamba tekikirizibwa okuzimba ku ntaana okuteekawo maaka nti wano waliwo eyafudde bagala kukifuula nga wali flat. Tugamba nti tekina buzibu okubeera nga ozimba ku ntaana. Waki? Kuba wano tulabawo waki tekina buzibu kuba wano tulabawo nti ne ba ashabul kahfi we baafa abantu bajja gye bali ku gundi we baafiira ku ntaana zaabwe abamu ne bagamba nti tugenda kubeera nga tusitulawo masjidi ofuna bulungi qala alladhina galabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida bagamba nti tugenda kubeera nga tubasitula ku masjidi tubazimbeko. Nolwekyo tufunawo nti okuzimba ku ntaana z'abafu tekina buzibu ng'ezino we zazimbibwako. Obanga we yali sunna ya Nabi Muhammad mukyala we yafa Khadija yazimba ku ntaana ye. Obanga we twagamba nti ne takriri ze zimu ku sunna byalabye nga bituufu n'asirika we yalaba entaana ya Nabi Ismail ku Kaaba ofuna bulungi ng'ezimbiddwako teyakinaako buzibu teyakyogerako. Nolwekyo si bid'a okuzimba ku ntaana osobola okuzimbako because kikuyamba okwidentifyinga nti omuntu wange ali wano omuntu wange ali wano. Nolwekyo mu bufunze baganda bange ab'ebitiibwa okulambula abafu si bid'a si haramu. Osobola okulambula omuntu wo kuba buli lwogendayo kikuleetera okuva ku duniya ne kikuleetera okujjukira olunaku lw'enkomerero ne kikuleetera okutya ofuna bulungi. Nolwekyo gwe omusomo gwaffe mu bufunze nsaba gufunye obeere ng'osharingira omulala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.